Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Muteka lya Uganda omusango nga guno bwe gukusinga akabeera kalaba Christopher Okello Onyum mu mawulire agakagwawo kyaddaaki kooti ebadde etula mu bitundu by'eggaba ekkiriza nti guno nagwo gusaana guggyibweko engalo. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kati mu bingi nnyo bye tugenda okuba nga tutunuulira y'engero ekkooti gy'etambuddemu katandikana katambi badde bamugamba nti yeetondera eggwanga. Okello Christopher Onyum agaanye okwetondera eggwanga ku bikolwa by'obutemu. Omulamuzi ayitibwa Alice Justice amugambye nti ssebo baako ky'oyogera at least weetondere eggwanga. Okello agambye kafuwe sijja kubanga neetonda. No, my lord. You don't even want to apologize to Uganda? Ennaku ezisoba mu 10 nga etulali mu Gaba Church nga gezaako okuba nti oboolyawo efuna bwenkanya ne Republic. Ennaku ate zibadde weeks 3 akitegeeza nti kooti eno yatandika okuba nga ewulirizibwa ennaku z'omwezi nga 13 omusango guno nga era mu ekyo ekiseera Okello Christopher Onyum yakakasa ensi nti emisango gy'okutta abaana bana gyali tegimusinga nga ku baana bano be yagenda n'alumbagana ku Gaba Early Childhood Development Program abano nno nga yasooka okujja nga omuzadde aliyestalinga omwana wabula yekyusira mu kitinga embazzi n'asooka okuba nti oboolyawo yagenda n'asanjaga abaana babandi nga wonaasanjaga enkoko ow'embuzi. Gideon Eteku, Keisha Agenoroth, Tim Ignatius Seruyange ate kosa Ryan Odeke be baana Mukama Katonda tusaba abalamuzi ekisa bino giraikinge bingi byogenda okumanya amanya bambere hands mukutu semakutu BTN Media tuba tusazeeko okubanga atukuweereza mu mbeera ey'enjawulo. Bampita Hans agemanya gange ennaku 10 kooti yasazeewo kuba nti oboolyawo olunaku olw'ekkumi olwaleero ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwokuna 30th agubenga oboolyawo omusango guno guwunzikibwa wali mu bitundu by'eggaba. Abazadde ndabyeko owa Keisha owa Ryan ye abadde afulumyemu ate kossa n'aba bano Baseruyange ate oboolyawo n'abala abaana bali basoma ku Gaba Early Child Daycare ekikangabwa kyabagwira era okuva olwo ate tebiddangamu okubeera bye bimu. Essomero lino eririranye n'ekkanisa akyannaku okuba nti enjega eno yabagwira kati ennaku zigenderedde era okukakana nga Okello ku lunaku olwanga 24 wonno mwe yasooka okuba nga afuna defense esooka yakakasa kooti era n'agamba nti omulamuzi ayitibwa Komahanji Justice oyo gw'olaba obulungi awo ku screen yo yakakasa n'amugamba nti mukyala Alice Justice my lord emisango gyo nagizza naye nagizza mu butamanya. Mu bimu ku byateekawo yagamba nti byonna byonna ebibadde bigenda mu maaso yali naye abikola mu butamanya era yali alabika nga aliko ekimutembejjuba. Bingi byavaayo okakana nga batukakasiza nti Okello ono yali mulamu wabula oluvannyuma lw'aba ayambi ba poliisi ate buli abakola ku by'okunoonyereza n'abasawo baayo bakasa nti baamukebera omutwe nga guli soba wadde nga abamu ku ba defenders be oba ba defense lawyers baleeta obujulizi obulaga nti Okello ono yaliko ne butabika mu bbanga eritali lya wala nnyo wabula ate ono mu bingi ebimu ku byavaayo mu musango guno Okello kyazuulwa nti yenyigira mbu mukuta omu kizibwe we. Ebyo byonna ne byongera okuba nga biraga kooti nti omuntu ono alabika nga yali serial. Twogera ku muntu eyava ku scene ensaze ensingo n'atabaako yadde musaayi we gwalabikirako ate oboolyawo kyonna kyayongera okuba nga kituusa abantu era kyatuuka ekiseera wakati awo mu musango abantu ne bagamba nti Okello ono alabika nga si yatta lwa nsonga nti byonna byonna ebyali bivuunika byali oboolyawo byongera okuba nga biva ku sayidi wabula emisango bwe giti bwe gibeera era ffe abatera okuba nga tugebera cases olwo wootuuka kooti n'olabira ddala ng'omuntu gwe bawozesa ali very innocent. Okusingako Okello waatunulamu akizibu nnyo kumukakasa nti oboolyawo ayina nekyayinza okuba nga asala newe kaba kawuka ayinza okukebalama ne waba ali mu mmotoka ng'akalabye n'atasobola kuba nga akayisaako mupiira gwa mmotoka. Kakati bano nno be bafamire y'Okello nsaba obalabemu ku lunaku olusembayo bwe bati bwe badde obulirizaamu sooka olabemu katini.
Okello Christopher Onyum footage yavaayo n'alaga entambula ze bw'abadde nga azzenga akola emisango era byeyongera okuba nti obulyawo bimuteeka mu katu lwa nsonga nti baplotinga emmotoka yo okuva gye yali apangisa mu bitundu by'entinda eyo n'abanga najja n'ayita ku Jinja Road kirira akansanga bugaba byonna oboolyawo ne byongera okuba nti byalaga nti musajja mukulu yasooka okuba nti oboolyawo omusango guno yagulinamu ate omukono gwe. DNA ezaazuula ku bwambe obwasala abaana abo bennyini bonna bwongedde okuba nga bwa bujulizi obubadde bumulumika nga byonna talinaako yadde okusinziira ku abeekebejji ba inspector aba police bona bakakasa ne bagamba nti omusajja mukulu ono twazuula DNA ye ku musaayi ogwasangibwa ku bwambe buno byonna wabula ebibuuzo bingi nnyo byajja mu kusookera ddala engeri Okello gye yayisibwangamu ng'abantu badde bagamba nti abo baatuse ne babikowa ne bagamba nti Okello abadde ayisibwanga muku ng'obutambi bwonna mbucompilingde akkiriza ngenda bukwa mu maaso awo wonna we kyagenda maaso ne kyongera okuba nga tekikakasa nti Christopher Okello Onyum yali mu ssaale mu ttemu lino awo akalala ne kavaawo. Twist endala eyali mu musango guno be bajulizi abajja ne bagamba nti omusajja ayitibwa Okello Christopher Onyum. Okello Christopher Onyum yali musajja ayagala nnyo abaana era twist endala nejja mu musango guno nga yalaga nti Okello ono yagendako ne kuba street kid n'aliisa ba street kids 40 okumala ennaku 2 wabula ono gye kyakomekerezebwa omu ku ba witnesses abaaleetebwa omwana oyo nga yalina essimu Okello yali amutumye abaana abali myaka gy'abano be abattibwa wabula Okello teyaddamu kubanga amulaba wabula addamu okubanga amulaba yali mujulizi ng'amulaba ku TV nga bagamba nti asse abantu era abantu omu baava ne bagamba nti omusajja ono yalina omutima omulungi. Okello yayogerwako ku kyalo ng'omuntu yali akola ebintu ebyewuunyisa okugeza nti olunaku lumu Okello yavuga emmotoka n'agenda ku society n'agenda bujje yali awangaalira n'asooka okuba nti oboolyawo yakola ebintu eby'enjawulo. Okello Christopher alabika nti mulwadde byonna byazuulwa wakati ekyali kyewuunyisa abantu nti ono yali munnansi w'eggwanga li America. Ono nno abantu baava nayokko ne batandika okuba nga babigeresa nti America esabye Uganda citizen waayo ayitibwa Christopher Okello Onyum. Ono nno era mu twist yawo mwennyini mu kya US yavaayo n'agamba nti nze siri munnansi wa ggwanga lya Uganda ndi munnansi waki ndi munnansi wa America. Ne bamubuuza bakuzaalira wakonze Uganda ate jjukira mu constitution bagamba nti citizenship by birth oba Munnayuganda kaswa. Okello ebyo byonna n'abiteekawo. Okello ono kyazuulwa nti emabegako but these were allegations oba ebiteeberezebwa nti emabegako ateeza okuba nti yatta omwana era omukyala yakola interviews ku TVs ne ku radios ez'enjawulo yatta omwana okakana bamutuute ku poliisi okakana ng'ayiseemu mpaka mu ggwanga United States of America. Byonna bibadde mu musango guno ebadde bijja nga byewuunyisa abantu abamu baatuuka ne babigereesa ne bagamba nti oba Okello ono is a plot nga waliwo ekirina okuba nga kiyisibwawo wabula nga ye yalinga face ya bino byonna ebigenda mu maaso. Byonna Bannayuganda nga omanyi ebigambo biba bitambula here and there ne byongera okuba nga bitambula. Tuvuddeyo tukkiridde Okello kyatuuka ekiseera ne bagamba nti Okello ye musibi wa Luxury gwe tusobola okuba nga tufuna mu kyasi kya 21 anti Community Media kasaba abalala ne babireeta nga FC nako yakafuna ne kooti yakafuna FC mwagala gikuba abalala ne bamuteekako ku laptop ne bagamba waayi omusibi yali akemera kitujjukira obulungi nnyo ebimu ku bujulizi obulala obulumisa Okello nti ebyeddala yali musajja muzibu nnyo. Essimu ye yakeberwa ne bagikuba waya tukiyita kukuba waya feeni waffe nti bagikuba waya ne bagizuula nti essimu ye yalinamu searches ez'enjawulo ezaali ziringinga butemu. Yali asaakinga engeri gye battamu omuntu ku speed, yali asaakinga ku ngeri gye ba acquiringamu emmundu mu ggwanga erya Uganda. Byonna nga byongera okulaga nti Okello ono alabika nga ekigendererwa yali akipulaningidde ebbanga. Byonna byagenza okuba nga bikomekerezebwa nga kkooti egambye nti Christopher Okello Onyum emisango gikusinga egy'okutta abaana b'abandi wali ku ssomero lya Gaba Childhood Daycare Development Program. Kakati musajja mukulu agenda kubanga awere n'emisango. Abantu abasinga babadde basuggestinga mu comment sections of course n'abantu abenjawulo nga bagamba nti bamuteeke wali ku City Square bamukuba amasasi abalala ne bagamba nti bamuteeke wali Kalaba bamutuge ng'enseeraba naye ebyo byonna byavaawo kakati bakusiba death sentence oba death penalty. Byonna ne babisaba era waliwo abamu ku bantu abali mu musango guno abadde bagoberera abatuuze b'Egaba bagamba nti Okello kyandibadde kyakulabirako ku bantu abakola ebikolwa ebyekkonga bino nti basaana kubanga bafa mu kufa okw'amaanyi ennyo nnyindira. Bwe tuvaako awo musajja mukulu naye kkooti yo bwetyo bwesazeewo asotulinde tulabe wabula bino bye bimu ku bibaddewo olunaku lwaleero a final ruling Christopher Okello maximum sentence which is death.
remove a mask, you put your mask on because we are so many people we get some infections. And put your mask on. Why shouldn't I pass a death sentence? Are you going to tell me why I shouldn't pass a death sentence? No, madam, I'm not going to say something. You don't want to say anything? Do you want to say something? No, madam, You don't even want to apologize to Uganda? Yes, madam, I don't have anything to say. Ekitiibwa siina kyonna kyonera kwogera. Of course, I have taken note of counsel, the arguments for counsel for the accused person, that the center management was criminally negligent because they had no guard at the gate and they left the children unattended to, which led to their death. But I find this argument quite insensitive because the children were in their familiar space and it was never expected that someone would enter the center premises disguising himself as a potential parent only to do what the accused did to the innocent children. Lawyer w'omuwabirwa yagamba nti essomero lyali lagajjavu olw'ensonga nti bali tebalina mukuumi nga baana tebalina muntu eyali nabo, naye bagamba nti abaana bali bamanyidde ekifo kino ate bali tebasuubira nti omuntu ayinza okujja ng'omuzadde ate n'akosa abaana. It is the finding of this court that at the time of the attack, the accused person did not suffer from any disease of the mind. He was in full control of his actions. Era kooti esanze nti akaseera ako we yattira abaana abo yali amanyi kye yali akola. And Miss Phoebe, the PW6 specified that this event, the act of slaughtering these children, took about 7 minutes, and I can believe her because looking at the time when he sent the money on Miss Annette's phone to the time when he made a phone call, an emergency helpline of police, is a very short time. It is actually 14 minutes. So it is not possible that at the time of cutting the children is when he lost his control due to any disease of mind. N'agamba nti Phoebe yagamba nti ebintu byonna bino byatwala eddakiika nga 7 ate kooti emukkiriza kubanga etunuulidde mu kaseera ke yasindikiramu essente ku ssimu ya Annette ne kaseera kwe yakubira poliisi kyatwala eddakiika 14 era kooti egamba nti tayinza okuba nga we yakoma okutegeera okugamba nti abaana bano
yabasala nga tategeera. Singisa omusango tukikiriza naye essaawa zino ekikayanya abantu abagula bakuŋŋaanye bo bagamba nti gavumenti ezesingisa abantu emisango mingi naye nga tebabaayo nga tulina ne baminisita betwalako bwe basingisa emisango tebabakubirako ebifaananyi ebiruuddwa nga beeyagala naye ekyo ffe nga ffe abatuuze tekikikwatako naye kikulu omulamuzi ye akoze ogugwe kati kinaaba eri gavumenti okutulyamu olukwe omuntu eyo n'atagenda gy'alina ddemba. On the contrary, I find and in agreement with the joint opinion of the three assessors that the prosecution has proved that the accused person unlawfully caused the death of the three infants with malice aforethought. N'olwekyo akanyiza ne ba assessor nga bwe bamuwabula nga bagamba nti aboludde olwabi baleeta obujulizi obumala okulaga nti omuwawaabirwa nga alina ekigendererwa ate nga mu bumenyi bw'amateeka yatta bano abaana abana. Consequently, this court finds that the prosecution has proved all the ingredients of the offense of murder in the 4 counts against the accused person, Christopher Okello Onyum. Kooti nekakasa nti oludda oluwaabi luleese obujulizi obumala okulaga nti emisango ena gyonna gye bavunaana Okello Christopher Onyum. The accused person is accordingly found guilty of the murder of Eteku Gideon in count 1. N'olwekyo kooti esanze nga omusango ogw'okutta Eteku Gideon gumusinga. Keisha Agenoroth in count 2. Omusango gw'okutta Keisha Agenroth nagwo gumusinga. Seryange Ignatius in count 3. Ogw'okutta Seryange Ignatius nagwo gumusinga. And Odeke Ryan in count 4. N'ogw'okutta Odeke Ryan nagwo gumusinga. In agreement with the joint opinion of the assessors, akkiriza n'empabula y'aba assessor. I hereby convict Christopher Okello Onyum of the offense of murder. Asingisiza Christopher Okello Onyum omusango gw'obutemu. Contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128 in count 1 for the murder of Eteku Gideon. Anamusingisiza omusango gw'obutemu nga kiri mu kitabo kya bibonerezo Kawayiro 171 ne 172 olw'okutta Eteku Gideon. Count 2 for the murder of Keisha Agenoroth Otim. Ne Keisha Agenroth Otim. In count 2. Omusango gw'okubiri. Count 3 for the murder of Seryange Ignatius. N'omusango gw'okusatu ogw'okutta Seryange Ignatius. And count 4 for the murder of Odeke Ryan as indicted. N'omusango gw'okuna ogw'okutta Odeke Ryan nga bwe bamuteekako emisango egyo. We believe if this court is pleased to issue the highest sentence, our beloved children of this nation will be safer, because their tormentor would have been permanently
eliminated from circulation. My lord, if you are not persuaded to issue the highest sentence of death, at least be pleased to pass a sentence of life imprisonment so that the convict, my lord, stays behind the bars all his natural life. It is only then that our society will be safer without him.